program powered by the biggest brands in the game, and that is Mountain Dew. Wamune banafa balungi aba Flip Interiors. Kakati ku set negatiddwako omutaka omwami wa Ssaabasajja omukulu Papa Jasper Ntege okuva mu UK. Sanyisa okulaba. Nze nsinze sewo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Kasita mbeera ate nga ndi wabeene. Oli wabeene. Kale webale kujja tukwaniriza olunaku lwali tukuyise tusobole okuba okutukubira ekifaananyi bannaffe abali Bulaaya eyo bali batya and what's happening. Tasho yo batunyonyola no tunyonyola tujja tyo kubanga tulina amasaza ga Buganda e Bulaaya bitya twandiagadde naffe tutegeere. So tuwe ku nteekateeka Bulaaya kiri kitya, how is UK embeera eri etya so far? Ya neyanze abatesitesi ba programu eno gye tusiiba nga tulaba gitusiiba nga kuba olunaku lwa leero abantu b'e Bulaaya bajaganye eno programu kubanga ebeerawo mu budde oba olw'eggulo abamu bamaze okukola abamu bagenda kukola. Tuli basanyufu nnyo olw'omukisa guno gutuweereddwa ng'era bw'onyanjudde Papa Jasper Ntege ye brandi yange bwogera nolaba otekamu Papa Jasper. Actually amawulire mangi nnyo g'otuwadde abalaba amasukulu amawulire gaffe gy'otobadde. Ndiwo okulaba nti no tugatta okulaba nti no tugatta ffe abali mu diaspora n'abali e Buganda tukoze tutya okulaba nti kyemukola wano bakiraba ate nammwe kyetukola eri mukikola ki mukiraba eno eyo kijja kuyambako abasajja abantu babeeno okubeera nti nno tuli wamu n'emikwano gyaffe abatali Baganda kubanga tukolagana n'abantu bangi nnyo abatali Baganda mu bintu bino. Buganda twegasse nnyo tuleese nnyo abantu abatali Baganda ate nga tukolagana nabo bulungi naddala mu diaspora bw'ogenda eri twegatta wamu. Omukyalo ono n'ekintu kyagambye nti ebya amasaza gaffe essaza lya Bungereza ne Northern Ireland essaza ery'e18 mu Buganda. Amasaza gye gali amala Ssaabasajja yasiima ne tuggulawo amasaza agali mu Arab countries ne mu USA. Tukyebaliza kubanga naffe kati tubalibwa nti tuli mu ssaza erya Buganda. So the USA kiri recognized, the government recognizes that? Yes. Amasaza kati ag'ebweru era Oweekitiibwa Kawuki ye minisita waffe atutwala. So ku nsonga eyo nfunye omukisa guno okujja wano nga naye kyenjagala okusingira ddala kwe kuteekawo enkolagana ennuŋŋamu makkati ga Buganda naffe abali mu diaspora kubanga tubadde tukolagana naye tufuna nk'omukisa kujja wano ate njogere biti kati nga nze ndi community activist bwe batuyite waffe mu communities zaffe ndiwo okukola ebyo abantu ba community bye baagala. Bwe ŋŋenda ku sayidi yaffe ya culture nze omubaka w'omutaka wa Lusimbi nze chairman w'aba abeddira effumbe bonna abali outside Buganda. Abataka abo bakava ewaffe tubadde netabamiruka w'abataka ba Buganda. Katikkiro actually yabaddeyo va kwekyo abataka ab'ebika ab'obusolya babadde netabamiruka ate netubeerawo netabamiruka wa Buganda atugatta ffenna. Kamalabyonna gwe yabaddeko eyali omugenyi omukulu era twebaza nnyo mwenna abajja okuva eno mu Buganda ne mutukiikirira. Tulina ebintu binnya bye tukola mu diaspora nga naye ebintu bino tubikola olw'ensonga nti mu kiseera kya COVID twafiirwa nnyo abantu nga buli wiiki tufiirwa abantu 20 nga tubasanga mu mayumba nga bafudde naye nga kyava kuba nti nno abantu tebalina we balaga. Bungereza ffe tuli mu kukola kuva mu nnyumba genda kukola kuva mu nnyumba genda kukola. Yes, teriyo bino tate tugendeko ku katikati no tetuwali bifo ebyo bwe bityo kati obulamu bwe butyo buba bwetaga abantu abo tubateekereteekere ebintu ebibayamba okuva mayumba gaabwe basikiriza okuva mayumba gaabwe kati era bw'otunula okuva COVID lyaliwo mpaka kati abantu tetukyafiirwa nnyo bantu mu mayumba tufunayo omu 2 3 naye ng'era tukubiriza nnyo mwenna Baganda baffe abali mu diaspora ekintu ekino mujjumbire abatesitesi b'ebivvulu. So oli saabavulu eyo oteekateeka? Siri saabavulu, ndi muntu wa community akola kubanga nze mu churches gye ndi nnyo. Okay. So
mu community gyendi nnyo mu Buganda gyendi nnyo ogenze n'oyogera mufa we mufa mukola mutya mubakomyawo mubazika munalimba eyo tubakomyawo kisinzira oli bwe yalaama naye abasinga obungi tubazza wano tulina communities zaffe ez'amaanyi ti omuntu waba tuvuddeko tuteekateeka abantu abo ne tubasondera ne Buganda kati oluvannyuma lw'ekyo ekyagwawo omubaka wa Ssaabasajja ow'ekitiibwa Ssaalongo Kibuuka n'olukiiko lwe batandikawo gye bayita Buganda Bereavement Fund. Yes, I remember. Kati buli mu Abaganda bonna abasinga obungi bayingidde ekibiina ekyo nti buli muntu asasulayo ssente ntono nnyo bwe ziti naye senga wabeerawo omuntu waffe atuvuddeko bamuleeta ssente ziba weeziri ez'okumuzza tetukyalina mu struggle yo nti ate omuntu waffe atuvuddeko tugenda bugenze mu Bereavement Fund eyo ne tukola ki ekyo tukyebaliza nekirala Jackstock basalamu ekirimi olina kyoyogeddeko nti abantu bajumbire ebivvulu ebivvulu byoyogerako bivvulu bya Buganda oba geno bivvulu nti ewammwe eyo mukola ku bivvulu oba conventions abantu ne bajja bivvulu kibyo badde oyogerako awo webale nnyo nnyo webale ddala ebivvulu ebyo bye twogerako si bivvulu bya Buganda byokka tukola ebivvulu bya communities ekyokugeza nga 2 mu Gwomwenda omwezi guno gwennyini tulina Afrigo Band ejja waffe ejja buli mwaka era egenda kubanga weze emyaka 5 egenda kujaguliza waffe tulina Buganda Dinner Buganda Dinner ebeerawo buli mwaka nga tukuŋŋaanya Abaganda n'emikwano gyaffe aba Buganda ne tutuula wamu ne tulya dinner this time around twagitutte mu saza mu bendobendo lya Manchester. Wow. Manchester United mjaba mujiraba era nga bendobendo litwalibwa omukungu Kiyaga kakati ate ne tubeerawo ligenda kubeera nga 14-15 November then ate tulinayo ekigenda okubeera ku Saturday yes Muganda waffe Bobi Wine yakkiriza ajje n'asaba abantu this time around tutegekera Bobi Wine tumuteeka mu hall twagambe katukiteeke mu park mu paaka ewaffe ziba nnene nnyo mayiro nga 4-5 abantu babaleka ne bajja ne bayituula ne balya ne banywa kati ekivvulu kino kibayita UK festival community festival kitegekeddwa nga 6 mu Gwomwenda kigenda kubeera ewaffe gyembeera mu South East London mu paaka bagiyita Modern Park kati ebivvulu ebyo bikuŋŋanya this time around bwolaba ekivvulu kino it's not about like ntuba Bobi Wine yekaya janiyo kirimu families zonna abantu bagenda kujja n'abaana baabwe abazadde bajje batuule banywe kati ebyo ebintu bye tukola nti no abazadde n'abaana bavuddeyo mayumba gaabwe bazze basinkanye kina kye kikendeeza nnyo ku anxiety ne depression abantu gye bafuna mayumba gaabwe kakati ate tulinawo nga bwe mbagambe tulinawo tutegesa awards awards zize tutegese zino tugenda zigabanga nga 29 November omwaka guno twagala okwebaza abantu abo abali mu communities ababeera nga bawayo obudde bwabwe kubanga bakolera bwereere ne bategeka ebintu bino ne bakolera communities zaabwe awards ezo tuziyita UK Diaspora Community Awards ngera mu ku kibiina kyange kinatandika ku Team Papa Jasper CIC bona agenda ku Google ojja kiraba kyekiteekateeka nga kiri wamu n'olukiiko lwe bayita UK Diaspora Awards Community emikolo gino gyonna ogyogedde ebivvulu bannayuganda abali wano abaagala okujja balina opportunity okwengaginga ne babeera part are you trying to invite them ogezaako bayita era waliwo engeri gye bayinza okuyambamu omuntu yenna ali Uganda nga ndyagadde ogenda okubeera mu kivulu ekyo okubeera part kuba ndowooza nakyo kigattako ndowooza ekintu ekyo nno kikulu twagala nnyo 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 ndabye manyira ze Florence wali twabaagala nnyo nnyo ba Florence kubanga omuzanyo gwe baguyita bata promise oguliko pressure buli abantu bannayuganda babeera ku TV nga akazannyo kabano kabatwalirira kati for example nga mukyala wange takavaako ababunoonya bwebazzaako kibazaako kino kye kitugatta BBS TV amawulire gaayo ne kawunye movie kakati kyetwagala okuestablishingawo ekyo kyekikulu kyemwongeddeko bwe twategesa ebivvulu bino tukoze tutya okuinvitinga muganda waffe oweeno ajje tulina okuteekawo enkola eyo erina kuva wano enkola yaffe gye tugenda okukolaganamu namu obudde butukuttemuko naye ndowooza obubaka obutuusiza bulungi nnyo so tukwebaza weebale kubeererawo bale kubeera community
yetaaga abantu in that sense ekitegeeza bannayuganda bangi abali eyo bannayuganda bangi era twalyagadde nnyo mpozi ku mulundi guno ne BBS TV tugiwa award kubanga etukoledde omulimu bane muli wano naye kati abantu abali kuno abalaba BBS TV UK Manchester USA Canada mu Europe bayitirivu naye muyinza okwanga mwe temukimanyi naye ffe we are part of this community. Kale, thank you so much. Tasha obudde yes ne waliwo esho gye njagala tulekeyo omukolo mutabani wa muganda wa General Kayanja yayanjudde yayanjuddwa olunaku on the weekend and we want to show that event era omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo gwabaddeko abakungu ab'amaanyi Honorable Haruna Kasolo yabaddewo Johnny Mpalanyi abagagga b'ekibiina ky'abagagga kwagalana ekyotera grupu bonna babaddeyo njagala kutumirako abagagga abalala ab'enjawulo ab'amaanyi ababadde mu nteekateeka eyokulaba nti omukolo gutandikwa abagagga nga Haji Sam baya bangambye kwebaze mu bitiibwa Sentume John omusuubuzi China yabadde wankizo nnyo mukolo guno Sembatya Ronald Nsigo omusuubuzi w'ekyotera naye yabadde w'amaanyi Katopo Property Consultants bambi naye yakoze ky'amaanyi kandoza tugibalekere omukolo guno twebaze Papa Jasper okuba nti Ntege afisiza akadde mumugoberere najjako mu studio so Manchester we're coming. We don't know where. Yeah, we are coming. Batugambye sawa yonna tukirizibwa okujja mu kivvulu ekyo. Tufune na za award ziza zitusuubiza. Tugende twekimira award eyo ya BBS. Ya BBS Terefayina. Kale tukwagaliza bagambye ddayo ncha. Nzirayo ncha. Tukupakingire ku bintu byene balugu afunye. Kasita bibeera nga mulimu ebisanyusa abe omudasa. Omudasa bamanyi baaga. Katubaye balugu. Munteke mu balugu ettooke. Nakati Juni liye bwayise. Kubinyeebwa ebyennyanja ebikalu ebinyeebwa ebinyeebwa seneneze weziba zigudde tuweereze ate ku kyensente kyogerako kubanga ojja kundeetera obuzibu bagala kuŋa papa tuleetedde ensenene kale katusinzikana so much katubalekera emboozi eno namwe mujinire neyanziza nnyo akakisa